الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. bakadde bange bakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, tukole byonna bye yeetaaga ate era tuleke byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza. Omulundi ogwaggwa ku nsonga ekwatagana na biki ebikakata ku mulwadde, naddala ng'ate obulwadde obumuluma tebusuubirwa kuwona, oba okuba nti obulwadde obumuluma bunyiinyiitidde nga abamulwazizza oba bamuliko mu mbeera y'okumujjanjaba balaba nga ono asigaddeko kikuba mukono. Biki byateekeddwa okukola omuntu ali mu mbeera efaanaganako bw'etyo? Twakoma ku nsonga yali yakuna nga nayo yali ekwatagana na kuzzaayo haqqi z'abaddu ezamuteresebwa oba haqqi z'abaddu ze baamwazika oba haqqi z'abaddu ze yali azaamaanya. Era twasembayo ku nsonga eyo nakulaba hadithi eri ya Jabir ibn Abdillah we yakuutirira kitaawe we yamukuutirira okuba nti nno singa aba afudde mu lutalo lw'e Uhudi, omwana ono yalina okuba nti nno asasula ebbanja eryali libanjibwa kitaawe, era n'amukuutira okuba nti nno ayisa bannyinaabe obulungi, aleme okubabonyaabonya n'okubayisa obubi. Okwo nno nga kwe kwali okulaama kwa Abdullah eri mutabani we Jabiri bun Abdillah. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tiyalonzalonza ensonga ey'okutaano yagamba nti wala budda min isti'jaali bimithli hadhihi alwasiyati, omuntu ateekeddwa oba kimukakatako omulwadde ali mu bulwadde bwe twannyonnyodde okuba nti naayanguyiriza okukola ekiraamo, nga bwe tukirabye mu hadisi ya sahaba oyo ayitibwa Jabir ibn Abdillah nti kitaawe yamuyita obudde bwali bwa kiro n'amulaamira okuba nti naasasula ebbanja eryali limubanjibwa, era n'amulaamira n'okuba nti ayisa baganda be obulungi. Ekyo nno nga akimulaamira ng'enkya ku makya lwe bagenda okugenda balwane olutalo lw'e Uhudi. Musajja wattu Abdullah ng'afunye okutya nti ayinza okufiira mu lutalo olwo, kyava ayita mutabani we n'amulaamira ensonga ezo nga bwe twakiraba. Kale nno kya buvunaanyizibwa omuntu okuba nti naakola ekiraamo kye bifo nga tannaba na kulwala. Ekyo kye kisinga okubeera ekirungi, n'okola ekiraamo kyo nga n'okulwala tonnakola ki, nga tonnalwala, ng'okyali mu mbeera zo eza bulijjo ez'okuba nti oli mulamu, weeyagala, tolina wakuluma yadde ewakusiiwa. Kyokka ate okukola ekiraamo ne kiba nga kya bwatteeka ku muntu ali mu kaseera ak'okuba nti alindiridde kufa. Nkiddamu, omuntu ali mu mbeera ze eza bulijjo nga mulamu yeeyagala, ekisinga okubeera ekirungi ku ye kukikola ekiraamo kino ng'akyali mu mbeera eyo. Si kya bwatteeka ku ye, wabula kye kisinga okubeera ekirungi. Wabula ate singa aba asigazzaako kikuba mukono nga obulamu bwe babubalira bubalizi ku ssaawa, oyo ate okukola ekiraamo kya bwatteeka nnyo ku ye, kya bwatteeka nnyo gy'ali. Anti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylataini walahu shay'un yuridu an yusa fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi. Tekigwana eri omuddu omusiraamu
okwebaka ebiro bibiri ng'alina ekintu kye yandiyagadde okulaamira munne oba kye yandiyagadde okulaamira omuntu, okuggyako nga akola ekiraamo kye era ekiraamo ekyo n'abanga akisuza mitwetwe we. Tekigwana eri omuddu omusiraamu okwebaka ebiro bibiri ng'alinayo ekintu kyonna kye yandiyagadde okulaamira munne, neyebaka ebiro bibiri nga tawandiise kiraamo ekyo kuba nti nno asula nakyo emitwetwe. Hadiisi eyo ekiraga bulungi nti ekisinga okubeera ekirungi kwe kuba nti nno omuntu ekiraamo akikola nga n'obulamu akyali mulamu n'atalinda kumala kulwala alyoka akola ekiraamo. Era ezimu ku nsonga ezireese okuba nti nno abantu bafa nga tebakoze biraamo, ezimu ku nsonga ezireetedde ensonga eyo okuba nti nno ebaawo kwe kuba nti omuntu alinda amale kulwala alyoka akola ekiraamo. Ye n'atamanya nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola bulungi nnyo okuba nti okufa kwe tiyakuteekateekera mu kulwala, ng'ajja kugwa ku akisidenti, ajja kugwa mu babbi abagenda okumukuba obutayimbwa bamutte, nga Allah subhanahu wa ta'ala okufa kwe yakuteekerateekera mu mbeera ndala, ye ng'asuubira nti ajja kumala kulwala alyoka akola ekiraamo nga tannaba kufa. Muganda wange guyinza obutaba bwe gutyo. Yensonga lwaki nkukubiriza nti nga tonnaba na kulwala kola ekiraamo kyo oteekemu ebintu eby'enjawulo bye wandiyagadde bigende eri abantu ab'enjawulo. Ekiraamo kyekyo bw'omala okukikola sula nakyo kye kisinga okubeera ekirungi okuba nti ekiraamo ky'obeera nakyo nga kikusula wansi wa piro oba gye tuyita emitwetwe. Kale bw'obanga otidde nti omukyala ayinza okubba ekiraamo ekyo n'akyusakyusa ebiri mu kiraamo ekyo, osobola okukikwata n'obaako n'omuntu gwe weesiga n'okimuteresa nga nti singa mbanga nfudde ekiraamo kyange kino okijjangayo n'okisomera abantu. Oba osobola okukikwatisa mukyala we yennyini bw'obanga omwesiga nti singa mba nkusoose okufa ekiraamo kyange kiikino. Naye ng'ekisinga okubeera ekirungi kwe kuba nti ekiraamo ekyo gwe kennyini okyeterekera, omukyala n'omutegeezaako obutegeeza nti nnyina ekiraamo. Sahaba bamuyita Abdullahi ibn Umar yagamba nti nno ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala dhalika illa wa indi wasiyati. Okuva lwe nnawulira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ng'ayogedde ekigambo ekyo ekyokuba nti buli muntu ateekeddwa okuba nti alina ekiraamo kye, naddala ng'ate abadde alina ebintu by'ayagala okufa ng'alaamidde omuntu, kyandibadde kirungi asulenga ekiraamo kye akirina. Sahaba ayitibwa Abdullah ibn Umar agamba nti bwe namala okuwulira ekigambo ekyo okuva mu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saaddamu kwebaka, tewaayitawo nga kiro okuggyako ng'ekiraamo kyange ndi nakyo. Olwamala okuwulira ekigambo ekyo nayangu amangu nnyo ne ŋŋenda ne nkola ekiraamo kyange ne mbeera nakyo. Eyo hadisi rawahu shaykhan al-Bukhari wa Muslim wa ashabu sunan wa ghayruhum. Kati nikibanga mpisa kyabwatteeka eri buli muntu alwadde obulwadde, naddala ng'ate obulwadde obumukutte essuubi ly'okuwona ku muddo oyo ttono, oba okuba nti omuntu alwadde obulwadde ne bunyiinyiitira nga mu butuufu mbeera gy'alimu n'abaliwo essuubi ly'okuwona kw'omuddo ono ttono gye bali, tumugamba nti kola ekiraamo kyo obeerenga nakyo, bw'onaaba ng'ofudde eddaame lyo obeerenga olirina. Naye kyannaku nti abantu abasinga obungi ekigambo ddaame baakiragajjalira. Ekiraamo ddaame batono nnyo
abakitutte ng'ensonga enkulu. Ekigambo ddaame batono nnyo abakitutte ng'ensonga ey'obuvunaanyizibwa. Era singa essaawa yakakati tubuuza nti bameka abalina amalaame, bameka abalina eddaame nti walaama ABCD, ogenda kukyezuula nti mwattu be batono oba n'okuba nti nno tofunyeeyo n'omu. So ng'ate omubaka waffe Muhammad sallama ensonga y'okulaama ne Allah waffe subhanahu wa ta'ala baagiteekako essira, baagikaatiriza ne balaga nti kyabwatteeka okuba nti omuntu yenna omulamu abeera n'ekiraamo kye omuteekeddwamu ebintu bye yagala okulaama. Ensonga ey'omukaaga mu bikakata ku muntu omulwadde alwadde obulwadde obwo, so ng'ate n'omulamu tetumusudde muguluka mu nsonga zino. Agamba Sheikh nti wayajibu an yusi li aqrabaihi alladhina la yarithuna minhu. Omuddu ono mu ddaame eryo lyakola oba litumukubiriza okuba nti naakola, kimukakatako okuba nti nno abantu baalaamira mu ddaame eryo be bantu b'eŋŋanda ze abatasika ku maali ye, be bantu b'eŋŋanda ze abatalina mugabo, abatalina kusikira ku maali ye. Waliyo abantu abamu nga bazaala abaana baabwe mu bwenzi. Obusiraamu bwalamula dda nti omwana yenna azaaliddwa mu bwenzi, omwana oyo abeera wa mukyala era tasikira maali ya musajja yamwenda, wabula asikira maali ya nnyina. Wabula omusajja asobola okugamba nti omwana ono tansikira, wabula n'ateeka mu ddaame nti omwana ono njagala akaleediyo kange ke mbadde mpulirizaako ebirango n'amawulire bakamumpeere singa nnaabanga nfudde. Kati kwegamba omuntu akola eddaame lye naye nga byagenda okulaama mu ddaame eryo oba byagenda kwegamba kyetugamba mu Luganda nti nno yakikuwa mu bulamu. Kati kyogere bwe tutyo nti yakikuwa mu bulamu oba bwe kityo bwe kiba kitegeeza. Nze nno ekigambo ekyo nkitegeeramu ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka kwe kuba nti ekintu yakikuwa ng'akyali mulamu, nti TV yange eno ogiraba Muhammad nti ye TV ngikuwadde. Era ne wabaawo n'abajulizi abajulira ekyo nti TV eno nagiwa Muhammad, nga singa onaaba ofudde Muhammad ajja kuleeta abajulizi abo bajulire nti TV eno kituufu kitaawo yagikuwa ng'akyali mulamu. Ekyo kye kintu ekigambibwa okuba nti nno omuntu kyamuweebwa mu bulamu. Bwe pona ekintu ekiteekeddwa mu ddaame nti TV eno laamidde mutabani wange Muhammad singa naaba nfudde, TV eyo bagiwe Muhammad. Eri gy'omuwadde mu bulamu osobola n'okugikwata essaawa eyo n'ogimuwa, naye ate eno gy'otadde mu ddaame yagifuna luvannyuma lwa kuba nti gw'ofudde, kubanga ogiraamye bulaami. Naye ate gw'olaamira talina kubeera mu basika, talina kubeera omu mu abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa omugabo mu maali yo, wabula alina kubeera muntu nga ye tali omu ku abo abakusikira, naye ng'ate wa luganda lwo, so ng'ate asobola n'okuba mukwano gwo ow'okumpi, n'omulaamira ekintu nti kino ekintu nkiwadde mukwano gwange gundi oba nkiwadde omuntu gundi, ng'ekyo wakiwandiika mu ddaame. Ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Al-Baqara nti kutiba alaykum yani furida alaykum. Kutiba alaykum ay furida alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno kikakasiddwa ku mmwe,
kiralikiddwa ku mmwe kyabwatteeka gye muli. Kitegeeza nti ensonga gy'agenda okwogerako mu aya eno nsonga si ya kyeyagalire nti ayagadde akole atayagadde abireke. Enjogera efaanaganako bw'etyo Allah subhanahu wa ta'ala yagikozesanga, naye nga mu kugikozesa kwe agendereddemu kulaga nti ensonga gy'ayogerako ya bwatteeka. Laba Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba ku kusiiba ga nti kutiba alaykum siyam, kubalalikiddwako okusiiba. Amakulu nti okusiiba kwa bwatteeka gye muli, si bya kyeyagalire nti ayagala asiiba atayagadde abireke. Wabula kulalikiddwa ku mmwe, kwa bwatteeka ku mmwe okusiiba. Na bwe kityo kutiba alaykum n'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okwogerako mu aya eno nayo terina njawulo na kusiiba, nayo ya bwatteeka okuba nti nno abantu bagiteeka mu nkola. Nga kino nno tekisosodde mwami yadde omukyala, mwenna kibazingiramu, omwami n'omuki, omwami n'omukyala. Nsonga ki Allah subhanahu wa ta'ala gyatulaliseeko, gyafudde ey'obwetteeka gye tuli, yagamba nti idha hadara ahadakumul mautu, bw'abanga omu mu mmwe ali ku njegoyego za kufa. Hadara mu lulimi Oluwarabu kitegeeza okuba nti nno ekintu kituuse. Eyo idha nyukuta ya sharutiya, nyukuta ya kakwakkulizo. Amakulu nti kino kirina kumala kubaawo ne mulyoka mukola kino. Singa ngamba nti nno idha ra'aytumuni, bwe mubanga mundabye faqumu, muyimirire. Idha ra'aytumuni, mubanga mundabye faqumu, muyimirire. Kiba kitegeeza nti temusobola kuyimirira okujjako nga musoose kundaba. Era singa kakutaana n'oyimirira nga tonnandaba, kibeera kitegeeza nti nno okoze ensobi, kubanga kyabadde nti oyina kuyimirira ng'omaze kundaba, ke kakwakkulizo akaabaddewo. Kati idha eno nnyukuta ya kakwakkulizo nti idha hadara ahadakumul mautu, yani idha murida al-insan maradul mauti, singa omuntu alwala obulwadde, ng'obulwadde bwalwadde mu butuufu essuubi ly'okuba nti anaawona ttono. Kyokulabirako, singa omuntu alwala kansa, naddala ate ow'omu bulago oba ow'omu bwongo, oba n'alwala obulwadde obulala bwonna, naye nga omuntu alwadde obulwadde obufaanaganako bwe butyo essuubi lye ery'okuwona libeera ttono. Oba oli n'alwala obulwadde mu butuufu ne busukka ne buyitirira, ne kibanga essuubi lye ery'okuwona ttono. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa omuntu atuuka mu mbeera efaanaganako bw'etyo, singa omuntu atuuka mu ssa erifaanaganako bw'etyo, wabula yali tategeeza nti singa omuntu amala okufa. Kubanga singa ate omuntu amala okufa, ate oba okyamulagira ki? Amaze okufa, tewali tteeka ly'oyinza kumussaako ne likola ku ye, wabula etteeka likola ku muntu mulamu. Teeka likola ku muntu mulamu. Kati bino Allah subhanahu wa ta'ala abiragira omuntu ali mu mbeera eyo gye tunnyonnyodde ey'okuba nti obulwadde bwalwadde mu butuufu buyitiridde bususse, oba okuba nti obulwadde bwalwadde essuubi lye ery'okuwona ku ye ttono. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu ono n'abanga nakuka kwakkulizo taraka khayran. Tulabye obukwakkulizo bwa mirundi ebiri. Kwakkulizo akasooka hadara ahadakumul maut, ng'omuntu ali mu mbeera eyo ey'okuba nti nno alinze kimu kufa, alinze kimu kyokka kufa. Akwakkulizo akokubiri ng'omuntu ono taraka khayran, nga alese emaali ewerako, ng'amanyi bwe bagamba
manyi bagamba nti nno taraka khairan yani malan kathira ngalese mali mpitirivu aline ebizimbe mu Kampala ne Masaka alina ebizimbe madha ina amaduka agasubuza mu Kiyembe aline mali alina amamotoka alina kino alina kiri nga aline mali nyingi ey'enjawulo. Omuntu oyo n'abanga ali mu kaseera kali ak'okuba nti anaatera okufa kimuka katoko alwasiya okuba nti nno akola eddaame. Alwasiya hiya alahdu ila ghayrihi bishay'in hamun. Alahdu ila ghayrihi bishay'in hamun ke kalagaane kiragaano omuntu kyakoledde munne naye ng'ekintu kyamulaganyisiza kintu hamun kikulu kya buvunaanyizibwa. Muntu n'akola ekiragaano endagaano nti nkoze ekintu bwe kiti nkugabidde gundi eyo ndagaano ng'oli bw'anaabanga alina ennyumba ye gy'atunda n'abanga bayita abajulizi nga babiri oba basatu oba bana ne babaawo mu kiseera ng'ono aguza munne ennyumba ne bawandiika nti nze Mutyaba Muhammadi nguzizza Kawooya Sulaimaani ennyumba yange ne sente bwe ziti era ababaddewo be bano nosaako omukono ne gwoguziza nasaako omukono ne bali abasigadde ng'abajulizi nabo ne basaako ki ekyo tuyita al-ahdu endagaano ey'okuba nti olina ekintu kye wejjeko n'okiwaani n'okiwa oba n'okigabira omuntu omulala oba n'okimuguza oba naye ng'ekintu kikulu ekireetedde okuba nti endagaano eyo ekolwa ekibayita wasiya. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kyabwatteeka ku muntu ali mu mbeera efaanaganako bwetu naddala ng'ate abadde alina emmaali nnyingi nga badde alina emmaali nnyingiko okuba nti naakola ekiyitibwa wasiya mu luganda olwangungu kye tuyita ekiraamo. Kubanga singa naba takoze ekiraamo zentalo z'ogenda okuwulira kwe kuttiŋŋana mu booluganda kw'ogenda okuwulira. Allah subhanahu wa ta'ala agati lil walidaini ng'ekiraamo ekyo akikolera bazadde be ababiri yani al ummu wal ab taata ne maama wal aqrabin n'ab'eŋŋanda ze ab'okumpi nga baganda be bataata baabato n'abalala bagwa mu kkubo erifaanaganako bwe lityo. Ng'ekiraamo kino bil ma'rufi yani bima arrafahu shar'u wa aqarrahu kiteekeddwa okubanga ebikirimu sharia yabikkiriza bikwatagana ne sharia wa huwa thuluthun fa aqallu okuba nti ebintu byewalaamye mu kiraamo oba mu ddaame tebisukka kimu kyakusatu. Bwe biba nga biyitiridde nnyo byolaamye mu ddaame tebirina kusukka kimu kyakusatu. Naye n'osanga omuntu ng'emmaali ye yonna agitadde mu kiraamo kino nkiwadde gundi byonna n'abigabira mu kiraamo. Abagenda okusika Allah subhanahu wa ta'ala byawe emmaali mu busika abasika ne baba nga tebalina kantu ke bagenda kufuna kubanga byonna omuzeeyi yalese abiraamye. Ekyo nno ekiraamo ekifaanaganako bwe kityo kiri bid'a era kyetaagwa singa kiba kirabiddwako ne kiba nga kikyusibwa nga bwe tujja okukiraba mu maaso eyo kubanga kibeeramu okukosa eri abasika bakosebwa. Kati ekiraamo ekikwatagana n'amateeka ga sharia kiteekeddwa okubanga tekisukka kimu kyakusatu mu bintu by'olaamye mu ddaama eryo. Allah gati haqqan ekyo kikakafu ala almuttaqin ku bantu almuttasifina bittaqwa abatendebwa n'ekitendo ekyokutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwetwogera ku taqwa hiya ittikhadhu ma yaqiya min adhabillah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi ekintu omuntu kyateekawo nga ekipreventinga ekimutaasa ekigenda okumuwonya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga nakyo si kirala kwe kuba nti omuntu akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala n'okuba nti ataaleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Ekyo kiyitibwa taqwa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka eryo akakasizza era n'alagira abantu abali mu mbeera ey'obulwadde mu mbeera ey'obulwadde naddala ng'ate abadde alina emmaali nnyingi okuba nti nno akola ekiraamo kye ng'akyali mulamu.
ebintu byandyegadde okufa nga byabyegadde ye ng'omuntu, ebintu byandyegadde afe nga yabyegabidde abeere ng'abigabira mu ddaama eryo nti kino nkiwadde gundi, kino nkiwadde gundi. Naye baawa balina okuba nga si basika mu basika. Balina okuba nga mu kusikira kw'emmaali tebalinamu mugabo. Balina kubeera nga bantu si basikaabe. Kale kakyogere bwe ntyo, ndowooza abalina okusikira obamanyi n'abatalina kukusikira obamanyi. Kati booteeka mu ddaame balina kubeeramu abo abatalina kukusikira. Oba ntegerekese bulungi? Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah mu kitabo kye ekitibwa Tafsir al-Qur'an al-Karim yali alimu kunnyonnyola n'okuba nti nagaziya amateeka agali mu suratu al-Baqara page 306 yalaga fawaidu emigaso n'ebyokuyiga bye tujja mu aya eyo. Mugaso ogusooka yagamba nti wujubul wasiyya lil walidain wal aqrabin liman taraka malan kathira, kyabateeka ku muntu alisse maali ennyingi okuba nti nakola eddaame nga mu ddaame eryo alamira abazadde n'ab'eŋŋanda ez'enjawulo naddala ez'okumpi, abalamire mu ddaame eryo liqawlihi ta'ala, olw'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykum, kyabateeka okuba nti nno omuntu ekyakikola. Naye ate abamanyi baffe bafunamu ikhtilaf, okwawukana ku nsonga eyo nga beebuuza nti aya eyo yasangulwawo oba tesangulwangawo. Era nga abagamba nti no yasangulwawo bagamba nti aya yagisangulwawo aya eri mu suratu Nisa ze tuyita ayatu almawarithi, aya ez'obusika eziraga abantu abasika na buli omu omugabo gwafuna mu kusika. Aya ezo zaalaga abantu abasika na buli omu omugabo gwafuna mu kusika. Kati abamanyamu bagamba nti aya eno eri mu suratu al-Baqara kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut, bagamba nti aya yasangulwawo nga ne aya ezazisangulwawo ze aya ziri eziri mu suratu Nisa eziraga okusika. Ate abalala ne bagamba nti nedda, wabula aya eno ekyaliwo tesangulwangawo era n'eriweeri, era zombi tuziramuzisa, eno tugiramuzisa n'eri tugiramuzisa, wabula eri yo yajja kukola ikhtisas kweno, yajja kukola ikhtisas kweno, era nga ekyo kigambo ekisinga okubeera ekituufu. Kigambo ekisinga okubeera ekituufu annahu laysa bimansukhin, aya eno tesangulwangawo li imkani takhsis, olw'ensonga tusobola okukola takhsis wakati wa aya ebbiri. Katulabe kigenda kubeera kitya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lilwalidaini wal aqrabin, eddaame lino lyogenda okukola likolebwa oba likolerwa abazadde ababiri n'abooluganda, ng'ekyo nno kikolwa bima idha kanu warithin, bwe babanga bakukusikira, nga bakukusikira, bimaana annahum idha kanu warithin fala wasiyata lahum, bwe babanga bakukusikira tobakolera kiraamu, amakulu tobalamira mu ddaame eryo. Bwe babanga bakukusikira bano abazadde ababiri oba ab'eŋŋanda zo mu b'eŋŋanda, bo tobakolera kiraamu, iktifaan lima faradahu Allahu lahum min almawarithi, olw'ensonga nti boolede balinayo omugabo gwabwe mu maali yo balina okukusikira, kati abo bo tobakolera kiraamu. Naye babeera nga si bakukusikira, nga si bakukusikira, kati ate awo olina okubakolera ki? Olina okubakolera ekiraamu. Bw'obanga oyagadde okuba wa ku maali yo naye nga ate bambi si bakukusikira. Kategerekese bulungi? Kati eno aya neesigalawo ng'ekola ku bantu abatali bakukusikira mu b'eŋŋanda zo, so nga likisoboka na bulungi nti bazadde bo weebali balamu ogenda kufa naye nga tebagenda kukusikira. Lwaki? Olw'ensonga nti nno abazadde bano kisoboka bulungi okuba nti nno tebagenda kukusikira mu mbeera y'okuba nti mwawukana mu ddiini. Gw'oli musiraamu ate abazadde si basiraamu balokole, ate nga kimanyiddwa nti ezimu ku nsonga eziyiziza omuntu okuba nti asikira munne ikhtilafun fi ddiin, kwe kuba nti nno waliwo enjawukana mu ddiini. Ono omusiraamu ate bali si basiraamu, omusiraamu tasikira atali musiraamu, yadde atali musiraamu okusikira omusiraamu. Kati omwana asobola okugamba nti anze bazadde bange nandyagadde babeeko n'omugabo mu maali yange, ekyo kola ddaame, kola ddaame, kubanga wonaabanga ofudde nga tolikoze abazadde tetugenda bawa ku maali, abazadde tetugenda kubawa ku maali kubanga mwawukana mu ddiini. Kati kisoboka bulungi nnyo okuba nti n'abazadde ogenda bassa mu ddaame, so nga ate bwe babanga labudda balina okufuna ku maali eyo
nga amakulu balibamu kwaba basika Allah subhanahu wa ta'ala biyalaga ataawo tobakola muddame tobateeka mu ddame wabula toteeka mu balala abatalina mugabo mu mali amakulu abatalina kusikira akagamba kategerekese bulungi ekyokuyiga ekirala kyeyajja mu aya eyo yagamba nti jawazul wasiyya lisahihi walmarid wa man hadarahu almaut ekiramo kikkirizibwa okuba nti no kikolebwa omuntu omulamu atali mulwadde era n'omuntu omulwadde akkirizibwa okukola ekiramo n'agamba nti ate n'omuntu ali ku njegoyego z'okufa nagati walakinna nususa naye ate obujulizi naddala aya eno tadullu ala anna man hadarahu almaut eraga bulungi nti ate omuntu ali ku njegoyego z'okufa naddala nga ate obwongo bwe butegeera bulungi ng'ategeera bulungi kimukakatako okuba nti naakola ekiramo bw'abanga obwongo bwe tebukola bulungi nga bwe yalwala yayawukana n'okutegeera ate oyo fala tasihu wasiyatahu ekiramo kye tekikkirizibwa kubanga yekikola tategeera bulungi naye omuntu omulamu ng'ategeera bulungi nga mulwadde ali ku kitanda naye ng'ate ategeera bulungi oyo tumugamba nti kola ekiramo nga tonnaba kuba nti nnaate ojjululwa n'olw'ensonga eyo aya ekiraga bulungi nti omuntu omulamu akkirizibwa okukola ekiramo yadde nga si mulwadde n'omuntu omulwadde n'oyo ali ku njegoyego z'okufa bonna basatu bateekeddwa okuba nti nno bakola ekiramo kyekisinga okubeera ekirungi bali ekyokusatu jawazul wasiyya bima shaa min almal omuntu akkirizibwa okukola ekiramo n'ateekamu abantu bayagala okuba nti nno bafuna ku mu mali ye gy'ayagadde okuba nti nno abawa نقلت ولكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبلا ينسونغا يقول كرامو بيونا غابا كرامو بيكو جيبوا حديث يا سعد بن أبي وقاص يقالوا كبانتينو أصدق ببيري 2/3 of his mal يلا يقالوا كوايو ببيري بيأكسات بماليه yabuzo mbaka sasa atasaddaqu bi thuluthayn mali mpeyo bibiri bya kusatu ebimali yange bisaddake muwala wange ono gwennino omu yasigazeewo kimu kya kusatu qala la nagama mbaka sallama namugamba nti nedda sahaba kyava mbuza nti fashaturu kale nkole kimu kya kubiri kimu kye kisaddake kimu ekyokubiri muwala wange akisigaze qala la mbaka namugamba nti era nedda qala fa thuluthu kale nsaddake kimu kya kusatu bibiri bya kusatu muwala wange byabasigaza qala thuluthu namugamba nti kale ekimu kyokusatu kale nagati wa thuluthu kathir sinsonga nti n'ekimu ekyokusatu nakyo ndaba kikyali kinene amakulu nti era yali agala kukola ki yali agala ayongera akendeeze okukalwa kiratuuke mu kwota awo nno we tujja ekigambo ekigamba nti mudame tokkirizibwa kuteekamu bintu n'obigaba ne bibanga byoga bibisuka ekimu ekyokumeka ekimu ekyokusatu ku maaliyo ategeese bulungi seka kyagandi wa ala hadha fala yuzadu fil wasiyya ala thuluth al mal nolo ensonga eyo tokkirizibwa kuba nti mudame oteekamu emaali esuka ekimu ekyokumeka ekimu ekyokusatu fatakunu al aya muqayyab al hadith ekibanga aya eyo ekomekebwa oba ekugirwa hadisi eyo ekyokuyiga ekirala anna al wasiyya al wajiba inma takunu fi man khallafa malan kathira ekiraamo kikolebwa muntu ng'alese emaali nga nnyingi olwa Allah subhanahu wa ta'ala kugamba nti intaraka khairan ng'alese emaali nnyingi wabula ate omuntu man taraka malan qalila fal afdal alla yusi idha kana lahu waratha ekisinga okubeera ekirungi ku muntu alese emaali entono kwe kuba nti notalama naddala nga ate ayina abasika abanasikira olw'ensonga nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba sahaba oli gwe waggulu Sa'd ibn Abi Waqqas ngati innaka antadhara watharka aghniya khairun min antadharahum ala yatakaffafuna an-nas okuleka abasikaabo nga bagagga bayina emaali kyekisinga okubeera ekirungi okusinga okubaleka nga babundabunda bagenda kutandika kusabiriza busabiriza n'olw'ensonga eyo okuba nti olina emaali ntono ekisinga okubeera ekirungi butagikola ki butagiraama olw'ensonga nti nno olina abasika wabula ate oba nga tolina nga oba emaali nnyingi awo kiba kirungi n'oba nga ate emaali yo ogisikisa barakallahu fiikum